خطبة اليوم الحث على العمل. Khutuba yaffe eno egenda kutambulira ku topic egamba nti alhathu ala al-amali, okukubiriza okukola. Khutuba eno nagitunga nga nyimpimu ng'eri summarized bulungi omuntu okubeera nga asobola obitwala n'abisomesa abalala. Nagiyitamu nga bwe yawandiikibwa omuntu asobole okubeera nga afollowinga audio eno, afollowinga amaloboozi gano eno ne khutuba eyo, buli kigambo kyonna abeere nga asobola obitegeera bulungi naye abituuse ku balala. Al-khutbatul ula, khutuba yaffe esooka twatandika nti alhamdulillahi al-ganiyyil hamid wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. فأوصيكم عباد الله والنفس بتقوى الله تبارك وتعالى كما قال الله في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بمقدمة تقام أنت الحمد لله غني الحميد، nti amatendo gonna amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala al-ganiyyu al-hamid. Oyo Allah omugagga, oyo Allah eyeebazibwa, atenderezebwa na buli kintu kyonna ku nsi kuno ne mu ggulu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ntakasa teri kisinzibwa omutuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala omu yekka atalina kimwegattako mu bufuzi bwe. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, era nkakasa nti mazima nabbi waffe Muhammadi muddu we era mubaka we sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Saba Allah amusseeko okusaasira kwe wamu ne ku bantu be n'emikwano gye gyonna na buli amugoberera okutuusa ku lunaku olw'ekiyama, rasula amabanja. Amma ba'd, oluvannyuma lw'okutendako Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba Allah asse okusaasira ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, fa usiikum ibadallah wa nafsi bitaqwa Allah tabaraka wa ta'ala. Mbakuttira baddu ba Allah nga nange seereeseeyo ku nsonga y'okutya Allahu azza wa jalla kama qaala fi al-Qur'an al-Karim, nga bwe yabeera nga atutegeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Allahu azza wa jalla yatugamba nti ya ayyuha alladhina amanu, ti abange mmwe abakkiriza, ittaqullaha, timutye nnyo Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqaatihi, obutuufu bw'okumutya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, temugezanga okutuusibwako okufa okuggyako nga mulimu abo abajeemulukufu, tuba mulimu abo abasiraamu. Ibadallah, inna al-islaama yahathu ala al-amal, abange mmwe abaddu ba Allah, mazima obusiraamu bwakubiriza ku nsonga y'okukola. Kama qala Allahu ta'ala fi muhkam tanzilihi, nga Allahu azza wa jalla we yabeera nga ayogera mu kitabo kye ekitukuvu Qur'ani, yabeera nga assa mu kitabo kye eky'amateeka ekyasibwa gye tuli, yagamba mu surati Muluku aya 15, yagamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya yagamba nti huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula, nti Allah, nti yoyo Allah subhanahu wa ta'ala nyini kubeera nga abafuulira ensi eno nga mwaliiro mutebenkevu bulungi, yabeera nga abafuulira ensi eno ng'etebenkedde ntende, nti omuntu atalinamu kuwankawanka, otambula oli comfortable, manyi togenda kugwayo saawa yonna, togenda kuyiika, osobola n'okutambula oba ovuga kagaali
ng'otunudde mabega naye ng'ate ogenda eri mu maaso. Kisoboka kubanga omanyi nti woogenda watebenkedde. Allah yagamba nti yennyini kubeera nga bafuulira ensi eno ng'etebenkedde entende, n'agamba nti famushu fi manakibiha, nti kale bwe mutyo mubeere nga mutambula buli mu kanyomero ka nsi eno, mubeere nga mutambula nga mutabaala ensi eno buli mu kasonda kaayo, wakulu min riziki, mubeere nga munoonyamu riziki yaayo, mubeere nga mulya ku riziki yaayo, mulye ku riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mu nsi muno. Allah tulagira mu Qur'an nga tugamba nti tutambule mu nsi muno, tugende buli wonna weeri, tubeere nga tunoonyayo riziki yaffe. N'agamba nti wa ilayhi nushuru, era byonna nga mubikola mukimanye nti gyali Allah subhanahu wa ta'ala gye mugenda okuddizibwa. So Allah mu aya yabeera nga ategubiriza ku nsonga y'okukola, nga tugamba nti ensi eno yagitebenkeza. Nga lwaki yagitebenkeza? Famushu fi manakibiha, kale bwe mutyo natulagira tube nga tutambula mu nsi eno, nga tugenda buli wali kasonda ka nsi eno, tubeere nga tunoonyamu riziki. Allah subhanahu wa ta'ala atulagira mu nsonga eyo, era awo we wava ekigambo kya imaamu waffe Ibn Umar radiyallahu anhuma, yagamba nti idha lam yarzuq ahadukum fi baladin falyatajiri fi baladin ghayruhu. Yagamba Ibn Umar, Allah abasiime bombiibi, yagamba nti idha lam yarzuq ahadukum fi baladin, Allah subhanahu wa ta'ala singa omu mumwe riziki eba emulemye mu kitundu wawangaalira, singa omu mumwe riziki eba emulema n'abeera nga tagabiriddwa mu kantu waali, nti awantu wawangaalira n'abeera nga riziki emulemye okufunawo, yagamba nti falyatajiri fi baladin ghayruhu, kirungi agezeeko okusuubulira mu kitundu ekirala. So nti wobanga oli e Uganda, ebigaana e Uganda, gezaako e Dubai, gezaako e Sudan, wetujjawo obujulizi obusemba abantu abagenda ebweru, abagenda e Saudi, abagenda e Qatar, abagenda e Jordan, abagenda Oman, tubakkiriza. So nti Allah omumani waffe Ibn Umar yagamba singa riziki eba ekulemye wano e Kampala, gezaako e Mubende. Riziki egaana e Kampala, gezaako e Jinja, genda e Busia, genda ku boda, gezaako e Busia, gezaako e Mbale, biganye genda e Wakiso, gezaako e Masaka. So bwotyo obeere nga riziki yo gino tulina kwesiba muntu kimu n'ogamba mbu nze ngezezaako biganye riziki eganye. Si bwe kityo, omuntu yenna omukozi Allah atebenkeza ensi eno nga mukyo ayagala tubeere nga tutambula mu nsi muno tunoonyemu riziki yaffe. So kati gwe olaba nga Uganda biganye, kwata ebbaati linnya genda e Dubai ogezeeko okunoonya. Basiraamu, ikhwani lil mu'minina, abampuliriza ab'ebitiibwa abakkiriza, kana li anbiya illahu kullu anbiya illahu kanu ya'maluna. Abaddu ba Allah abampuliriza, baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, mazima banabbi ba Allah subhanahu wa ta'ala boona be yatuma baalinga bakozi. Buli nabbi Allah azza wa jalla gwe yabeera nga asindika gye tuli yali mukozi, era nga bamujja ku mirimu gye okujja kwola abantu. Nabiyyu Nuhu kana nijjaaru, nabbi wa Allah Nuhu yali mubaazi, nga mubaazi kapenta, era mwava okubeera nga amulagira Allah nti abaajje eryato kuba alina experience mu kubaaja. Buli mumanyi yenna, buli nabbi gwe yasindikanga, Allah gwe yasindikanga, abantu abo baali bakozi, nga mu ekyo mwayitiza obubaka bwe. Wa nabiyyu Daawuda kana muhandisu, nabbi Daawuda alayhi salaam, nabbi waffe Daawuda yali inginiya, tuyita inginiya, yali muweesi ng'akozesa mikono gy'okubeera ng'afuna ekyokulya, ng'akola maseepiki, aweta ebyuma ebyo, bitayimba biki, ng'abikolesa mikono gye, yali muweesi. Wa nabiyyu Idrisi kana khiyatun, nabbi wa Allah Idrisi alayhi salaam, nabbi wa Allah Idrisi yali mutunzi ng'atunga. So sana tugamba nti yali mutunzi wa kyalaani, naye awo tewali byalaani, yatungisa ngalo. Nagamba wano nti wa nabiyyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kana tajirun wa ghayruhum, nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nabbi waffe gwe tumanyi obulungi, yali musuubuzi, yali trader, musajja nga mukozi nga musuubuzi. Kituwa ki ekyokuyiga? Wa ghayruhum, n'abamu ku banabbi batyo baali bakola. Ba Musa baalundanga embuzi, baali balunzi, baani bangi nnyo, nabbi Yusufu, ba Yaqubu, ba Shuaibu, bona baalinga n'ebyayo nga balunzi abasinga. Buli nabbi wa Allah yali mulunzi.
abaira abasinga obungi mulabanga gye bafutangamu abakazi nga alunda emyaka gye nga 10 ne bamuwa omukyala, n'alunda ente nga azinywesa amazzi ne bamuwa omukyala, nga abo bwe bakolanga. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba wala ahadun min al anbiyai illa ra'a al ganami. Era teri nabbi yenna Allah gwe yabeera nga asindika, teri nabbi yenna Allah gwe yatutumira okujjako nga nabbi oyo yalunda ku mbuzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ganam. Nabbi waffe ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeera nga ategeeza n'agamba mu hadithi agamba nti ma ba'atha Allahu nabiyyan, nti Allah subhanahu wa ta'ala teyatumako nabbi yenna illa ra'a al-ganam, okujjako nabbi oyo nga yalunda ku mbuzi. Illa ra'a al-ganama, kujjako nabbi oyo nga yalunda ku mbuzi. Rawahu Bukhari. Hadith isanga mu kitabo kya Bukhari. Nabbi yagabeera nga ategeeza nti teri nabbi yenna Allah gwe yabeera nga atumira, teri mubaka yenna Allah gwe yabeera nga asindika gye tuli okujjako nabbi oyo nga yalunda ku mbuzi, okujjako nabbi oyo nga yalunda ku mbuzi. So baddu Allah kituwa kye ekyokuyiga, banabbi bonna Allah byabeera nga atumira baali bakozi. So naffe ababagoberera tulina okubeera nga tukola nnyo okufuna ekyokulya, tetulina kubeera awo kulera ngalo. Ibadallah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kul min amali yadihi wa inna nabiyya Allah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Rawahu Bukhari. Hadithi eyo esanga mu Bukhari, nabbi waffe Muhammad yabeera nga ategeeza nti ma akala ahadun ta'aman qattu, nti teri omu yenna muffe, teri omu yenna oba teri muntu yenna alyako okulya kwonna, afunayako okulya kwonna khairan ne kamuwoomera ne kabeera kalungi gyali min an ya'kulu min amali yadihi, okusinga oyo omuntu afuna kaalidde nga kajja mu mikono gye. Nabbi waffe yategeeza nti teri muntu yenna, teri muffe yenna asobola kufuna kakulya ne kamuwoomera ne kabeera kalungi gyali okusinga oyo afunyako okulyako ng'akajja mu mikono gye. N'agamba nabbi waffe Muhammad n'ayogera mu hadithi agamba nti wa inna nabiyya Allahu Dawuda, mazima nabbi wa Allah Dawuda alaihi salam, nabbi waffe Dawuda alaihi salam, nabbi agamba nti kana ya'kulu min amali yadihi, yalinga alya nga byali abijja mu mikono gye, yalinga alya ng'alya mmere oba ng'alya ku ntuuyo ze. Kye kiyinza okutukozesa ekitegeezeka amangu nti yali alya ku ntuuyo ze. Rawahu Bukhari. Hadithi eyo esangibwa mu kitabo kya Bukhari. Nabbi waffe yagamba teri muntu yenna afuna kakulya ne kamuwoomera ng'omuntu alina kaalidde nga kavudde mu mikono gye. N'agamba nti ate nabbi wa Allah Dawuda alaihi salam yalinga alya nga byali abijja mu mikono gye. Kituwa kye ekyokuyiga, ne wobeera gwe ng'ogenze oba ku mukolo oba ogenze kukyalira muntu ng'otuuse awantu, oluusi osobola okuba nga enjala ekuluma naye olw'okuba si wuwo, si ssente zo, oba ogamba nti onaalya ki, oddamu kwemoolamoola mu kwebwalabwala ng'olinga gwetaluma naye ng'ate ekuluma olw'okuba nti si ntuuyo zo. Naye ate bw'ogenda mu hoteri nga gwe weetutte gwe kennyini n'akasente ko ng'okalina, era bw'otuuka wali okuba ekifuba n'otumya buli kyoyagala, mumpe kino, ndeetera amazzi, olw'okuba nti sente oziina zizo naye nga bakututte butwazi. Ne w'obeera awo ne bagamba nti tukuweeko ku soda, oddamu kwemoola nga atayagala ate ng'oyagala. So baddu ba Allah, mbakubiriza ffenna nti okufuna ekitiibwa mu nsi muno tulina okubeera nga tukola nnyo. Omumanyi ayitibwa Aragibu Asubihani, omumanyi oyo osobola omuyita Asufahani, yagamba nti man ta'attala wa tabattala kharaja min al-insaniya bal min al-hayawaniya wa sara min jinsi al-mauta. Omumanyi oyo yagamba, ayitibwa Aragibu Asufahani, yagamba mu kitabo ekyo, yagamba nti man ta'attala, nti yeena asulayo ogwanaagamba
watabattala n'aleka okola nga talinayo kyakola ng'ali awo tafaayo, talina kyajjamu kimubeezaawo, talina mulimu gwonna gwakola mwafuna kyakulya. Yagamba nti kharaja min al insaniya, nti afuluma mu tuluba ly'obuntu, nti abeera takyali muntu mu kaseera ako. Omuntu agaana okola nga yabeera awo bubeezi kulera ngalo, yagamba nti ava mu tuluba ly'abantu n'abeera nga takyali muntu. N'agamba nti bali min al hawaniya, si nti aba afuuse kisolo, nti oba kavudde mu bantu alina ekifo mu kisolo, nti oba mbuzi oba nte. Yagamba nti nayo tabeerayo na kifo. N'agamba nti wasara min jinsi limauta, nti omuntu oyo afuluma mu tuluba eryo n'adda mu tuluba ly'abafu, abeera ng'omufu mu kaseera ako. Omuntu agaana okola nga yaali awo kumusondera busondezi, kumusabira busabizi nga bwolaba omufu. Mufu babeerawo ne musaasira, bannaaye tusaba Allah amusaasire, Allah amumalire. Yeeyo n'omwavu bw'atyo bw'abeera. Lwajja nga talina kyakola mu muzigiti nebeera nga n'abakwasa ennaku ne muddaawo, bannaaye tusaba Allah amusaasire, bambi ng'alabye, Allah amumalire, Allah amusonyiwe. Bimuddamu ate kumusabira ng'omufu ate nga mulabu. So omuntu omulamu nga takola abeera ng'omufu. Era omumanyi ayitibwa Wahabu bin Munabbihi yagamba nti alfaqru huwa almautu al akbar. Yagamba nti obwavu kwe kufa okukyasinza okuba okunene. Nti omuntu ato mu kitabo kibayita ebyogera mu kitabo kibayita alhathu ala tijara wa sinaa wal amali, ku beegi safha ya 507, ekitabo ekya Abubakar al-Khalali. Ayagala okugaziyamu ojja asoma ekitabo ekyo. Omumanyi ono yagamba rahimahullah, yagamba nti obwavu kwe kufa okukyasinza okuba okunene. Era ne Ibn Umar yayogera ku nsonga eyo, n'agamba nti omwavu kwe kufa okukyasinza okuba okunene. Yali Ali ibn Abi Talib yagamba nti obwavu huwa al-mautu al-akbar, kwe kufa okukyasinza okuba okunene. So nti omuntu yenna omulamu omukkiriza alina okubeera ng'akola. So nsembyayo hadithi mu khutuba yaffe esooka. قال أيضا في الحديث نبغى في عبيدا تجزم محديثي نقام أنت المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يقام رواه مسلم حديث يا مسلم يقام نبغى في محمد صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي أنت مكرز واماني خير وأحب إلى الله أنت يسينغو برونجي era yasinga okwagalibwa ennyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yasinga okwagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala min al-mu'mini ad-da'ifi, okusinga omukkiriza omunafu. Okusinga omukkiriza omunafu. Yagamba nti omukkiriza w'amaanyi oyo ayeesitukira ne yeekolera n'anoonya ekyokulya, akozesa amaanyi ge n'afuna ekyokulya. Yagamba nti yasinga obulungi era yasinga okuba ow'ekitiibwa n'okwagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okusinga oyo omunafu akeera osabiriza abantu, nadda ku masigidi eno, nadda ku masigidi eno, nadda ku masigidi eno. Kyova abantu abo kiba kirungi nnyo tubeera nga tubawa kapito okusinga obawa ekyokulya. Omuwa leero ekyokulya n'enkya n'akusaba ekyokulya, naye w'omuwa kapito aba agenda kwefunira ekyokulya ekikye, bwe bisiramu bukyasinza okuba obulungi. So khutuba yaffe esooka ningimaliriza nti aqulu qawli hadha fa astaghfirullahu li wa lakum wa lisaa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الخطبة يا فيسوسي لأن الخطبة الثانية وبا الخطبة الثانية خطبة يا فيوك وبيلي تاندي كانت الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأوصيكم عباد الله نفس بتقوى الله عز وجل. خطبين يوك بالنجدان كان مقدمة مفوندا نيو الحمد لله وحده تي أما تندقونا مرونجي إلى مجفوغا وكتيبا الله يكا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إروكو ساسرا نيميريمبي كوبيري كويو etali nabi mulala yenna oluvannyuma lwe nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd, n'oluvannyuma lw'okutenda ku Allah n'okusaba Allah amusseeko
okusaasana emirembe nabbi waffe Muhammadi. Fa uswikum ibadallah nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla. Mbakutira abaddu ba Allah wamu nange nga seereseeyo n'omwoyo gwange ku nsonga y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, abaddu ba Allah. Wa aidan qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, era nabbi waffe yayongera mu maaso nabeera nga ategeeza mu hadithi yagamba nti li an ya'khudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ila aljabal fayakhtatib fayabi'u wa ya'kulu wa yatasaddaqu khairun lahu min an yas'ala an-nasa. Hadithi eno nabbi waffe yabeera nga ategeeza yagamba nti li an ya'khudha ahadukum hablahu, nti omu mmwe okubeera nga akeera ku makya n'akwata emiguwa gye. Tetukozese ng'ogenda otabaala n'akwata emiguwa gye n'ejambiya oba embazzi. Thumma yagudu ila aljabali, oluvannyuma n'abeera nga alinnya oba n'ayingira mu kibira, n'agenda ku lusozi n'agenda mu kibira. Fayahtatibu, n'atyaba enku ze. Fayabi'u, n'atunda enku ezo. Wayakulu, n'alyako sente ezimu. Wayatasaddaqu, n'asaadaakako ezimu. Khairun lahu, kyekisinga okuba ekirungi gyali min an yas'ala an-naasa, okusinga okubeera ng'atambula asabiriza abantu, ng'atambula asaba abantu. Kuba mubamu agenda omuwa, agenda omulangira, agenda omuvuma, agenda okumumma. So nabbi yabeera ng'atuwa amagezi nti omu okubeera ng'akeera ku makya n'akwata emiguwa gye n'ekipanga. Kategeeze nga ffe bahasola, okeera ku makya gwe muvubuka mpuliriza, n'oyambala engoye zo, n'oyingira ekibuga oyiribe, obeere ng'okola sente zo. Oba oyingidde mu katale, oba oyingidde mu bwalo kondakita, oba oyingidde ku mudaala gwa capati ofumbe capati. Nabbi yagamba nti ekisinga okuba ekirungi gy'oli okusinga okutambula ng'osabiriza abantu ekyokulya. Buli gw'osanga banaaye lanchi yange eri mu nsawo yo. Nabbi yabeera ng'agamba nti omuntu okubeera ng'anoonya ekyokulya ekikye kisinga okuba ekirungi gy'ali okusinga okubeera ng'atambula asabiriza abantu. Maliriza khutuba eno n'ebigambo bino ebyabamanyi ngenda okubeera nga nsembyayo khutuba eno ngiwunzike. Mumanyi asooka gwe bayita Salimu, Aswad ibn Salimu rahimahullah. Mumanyi oyo Aswad ibn Salimu rahimahullah yagamba mu kitabo kye bayita Al-Hathu ala Tijara wa Sinaa wal Amal, kitabo ekya Abubakari al-Khalali ku peegi ya 507. Mumanyi oyo yagamba nti ishtaru wa bi' walau bi ra'sil mali. Ebigambo bya Wahab ibn Munabbihi biri ku peegi ya 91 ne peegi ey'ekyenda. Ono Salimu yagira ku peegi ya 507 yagamba nti ishtaru wa bi' walau bi ra'sil mali, yagamba nti gula, ishtaru gula, wa bi' bw'otunda, walau bi ra'sil mali, waddenga mu byotunze ojeyo just capital wo, atofunyemu magoba wabula nga ojeyo capital wo. Manyi ono yagamba nti gula bw'otunda, waddenga ojeyo just capital wo, tofunye magoba. Kuba business singa obungi oba akatandika ojafumba akagaano ka capati nga tubitegeera bulungi, ojafunamu nga tosobodde ofuna wadde magoba. Naye yagamba nti lemerako, towanika, n'enkya komawo, n'olulikomawo ojatandika mpola mpola okubeera ng'ofuna amagoba. Buli business etandikirawo okubeera ng'ofuna sente. Abasinga obungi business zibalema, ayagala agulewo edduuka oba business katogeze bayo mudaala gwe abeere ng'olunaku olusooka abantu beeyiwe nga bangi basimbye waaleeni balenga abeewandiisa ndagamuntu. Tekiriiyo muddu wa Allah mpuliriza yenna. Business zakwata mpola, teekawo business osabe Allah olinde, obeere n'obugumiikiriza. Allahu azza wa jalla agenda ateeka mu baraka era akugabirire. Nabbi waffe yagamba mu hadithi ng'ayongera ku ebigambo okusinga ku bigambo by'omumanyi. Nabbi yagamba nti man ishtara wa ba' walau bi ra'sil mal burika Allahu fihi. Yagamba nabbi waffe Muhammad nti ye naagula bw'atunda waddenga ajjayo just capital we, naagula n'atunda waddenga just ajjayo capital n'alemerako ng'akikola. Nabbi yagamba nti burika Allahu fihi, Allah mali yeeyo ba mu business ye yateeka mu baraka,
gamba nti Allah amuteera omukisa mu bizinensi eyo. Ebbanga ly'omala ng'olemeddeko ogula bw'otunda wadde nga tofunye magoba mu kusooka. Then omumanyi omulala gwe ngenda okubeera nga njogerako ye Sufyaan Thawri rahimahullah. Omumanyi oyo gwe njogerako Sufyaan Thawri yali omu ku bazuhada, abantu abaali bakyawa ensi eno. Yayogera mu kitabo kye bayita Islahul Maali. Ekitabo ekyo ekya Islahul Maali kya mumanyi ayitibwa Ibuni Abi Dunya. Yagamba nti kunna nakrahu al-maali lilmu'min amma al-yawma fa ni'ma tars. Yagamba omumanyi ono nti kunna nakrahu al-maali lilmu'min, twali tutamwa omukkiriza okubeera nga yeenyigira nnyo mu by'okunoonya ssente, nga yeenyigira nnyo mu by'okunoonya maali. Naye n'agamba nti amma al-yawm, naye ate olwaleero, akaseera ka leero kaneeno, fa ni'ma tarusu, nti okunoonya emaali oba okuba n'esente kyekyengera kyasinze okuba y'engabo ey'amaanyi ddala, y'engabo ekyasingira ddala. So nti okuba n'emaali kyekyengera ekikyasinze okuuma obukkiriza bw'omuntu oba ekyasinze okuuma eddiini y'omuntu. Omuntu ng'alinamu ku ssente, wallahi eddiini ekuumibwa. Naye ebbanga ly'omala ng'oli mwavu, eddiini ekulema okukuuma. Bangi mubalaba balokoka buli kadde, embeera emukwatamu obwavu ne mumuliga n'agenda mu kyaki bamusabire, n'akola shiriki. Abo bangi nnyo balaba alina imaani ng'anywedde, Allah n'amugezesaamu n'amuyuzaamu awo ennaku nga 2 n'addayo mu masabo. Bangi nnyo batyo bakola. So obwavu mpologoma. Babagambirawo nti obwavu mpologoma dukka totunula mabega singa oba obulengedde. Obwavu bukulya olaba. Baddu ba Allah, bakubiriza okubeera nga tugezaako nnyo okukola. Sinziza ku bigambo bino eno, olina okubeera ng'okola. Omumanyi ono gwe njogerako Sufyaan Thawri yaliwo yafa omwaka gwa 161 hijiriya. Omumanyi oyo naye waba nga yayogera mu kaseera ako nga yayogera bw'atyo, kati ife abali mu 300 tunyagamba tutya? Yagamba ati mu kaseera kali akaabwe okuba n'esente y'engabo ekuuma eddiini. Kati gwedda mu mwaka gwaffe guno, mu mbeera zaffe zino ez'ebigezo bye tuli mu ssaawa zino eno, omusiraamu bamutwalanga bwe batyo. Ate kati obeere nga tolina ku ssente ne waba n'eyirimu teri akuwa kitiibwa, teri gw'ogenda agisomesa. So baddu ba Allah mbakubiriza okubeera nga tukola nnyo, okubeera nga tukuuma ebitiibwa byaffe by'abasiraamu n'okubeera nga tukuuma eddiini yaffe ey'obusiraamu. Nja kubeera nga nkomawo khutuba eno, era khutuba eno omuntu okugifuna obulungi, bino byenjogera bijja kuba wansi awo. Ojja kufolowinga wansi bw'oti khutuba eyo, amaloboozi gatambulira ku bigambo ebyo bijja kuba wansi awo insha Allah tabaraka wa ta'ala. Mwena abasobola okubeera nga muwuliriza emisomo gino nja kuba ngireeta khutuba zino nga nzireeta khutuba waggulu amaloboozi ng'eri wansi mu bigambo. Onyiga kumo n'osoma ku description ya khutuba eyo nga mulimu khutuba eyo namba nga ngiwandiise maktuba, osobola okubeera nga osobola ogituusa ku bantu abalala insha Allah tabaraka wa ta'ala. Ne PDF yayo egisobola okubeerako, zitera okubeerako. Abasobola okonnekitinga ku YouTube, abasobola ogenda ku WhatsApp waliwo gurupu yaffe esomeeza mu khutuba eyo bayita khutabul jumu'a oba yiga khutuba. Khutuba ezo njya zivunula mu lulimi Oluganda, mu Luwarabu n'Oluganda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة خلفاء راشدين منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين
وانصر عبادك الموحدين. اللهم اغفر كل جميع الأموات المسلمين والمسلمات، واجعل اللهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور. اللهم فإن كانوا محسنين فاسد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين تجاوز عنهم أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. أخوكم في الله إبراهيم Kintu Antonio, muganda wa Musiramu ayitibwa Ibrahim Kintu Antonio Gemanya. Namba y'essimu eri awo, osobola okonectinga omanya ebisingawo nebyoyagala okubuuza ku misomo gino eno. Namba eri 0756777822, 0756707822. بارك الله فيكم.